Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna mu mawulire ge tuyinawo era ge njagala okubanga nkutuusako gano nga si malungi okuva mu refugee camp esangibwa Bweyale oba Ekiryandongo naye nga bagiyita Bweyale refugee camp. Kigambibwa nti waliwo munnansi w'eggwanga erya Sudaani ono yattiddwa oluvannyuma lw'okulwanagana bokka na bokka kwe babaddemu nga balwanagana oluvannyuma lw'okubeera nti bano bonna banoonye b'abobudamu oba ba refugee era nga bali mu kampu y'emu wabula nga b'amawanga ga njawulo tribes ez'enjawulo okuva mu ggwanga erya South Sudan. Jjukira eggwanga eryo lirimu olutalo era gwazampuliriza naddala ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kwe tusinzidde nga ne tuba nga tukutuusaako update ku update kakasanga bino byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Bannansi mu ggwanga erya South Sudan nga baatandika okubundabunda n'okubeera nga tebakyayina we begekaluba oluvannyuma lw'olutalo olugenda mu maaso wakati w'abasajja bali ababiri okuli Salva Kiir Mayardit ne munne amanyiddwa nga Riek Machar. Newankubadde nga nakati olutalo nolukyagenda mu maaso kigambibwa nti ate bangi batandise okuba nga babonaabona mu mbeera etali nnyangu. Kaakati barifugee bano nga bajja mu ggwanga erya Uganda mu ngeri ey'okunoonya obubudamu kigambibwa nti beesanga mu kampu emu nga bonna bannansi b'eggwanga erya South Sudan wabula nga b'amawanga ag'enjawulo oba tribes. Jjukira nakugamba waliwo Abanwere, waliyo Abadinka, waliyo n'abalala mawanga mangi nnyo naye bano sinnategeera babadde b'amawanga kinaki ababadde balwanagana. Kati kigambibwa nti balwanaganye era ne batuuka n'okwejjirayo ebiso ebijambiya n'emiggo era oluvannyuma lw'okukubagana kigambibwa nti waliwo omu ye yamaze dde okubeera ng'akakasibwa nti yafudde n'abalala abawererako ddala nga n'ennamba tennaba kubeera ng'emanyika bano baatwaliddwa amalwaliro ng'embeera yaabwe mbi nnyo. Bino byabaddewo ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero byabadde mu bitundu eby'Ebweyale oba Kiryandongo. Refugee camp eyo esangibwa mu kitundu kye bayita Bweyale. Kaakati bano gye beesanze baleese ba refugee abapya bano ne batandika okuba nga beesojja ne batandika okubeera nga beekuba. Kaakati n'omu yakakasiddwa nti yafiiriddewo n'abalala ne batwalibwa nga bali ku bisago ate abamu nga kigambibwa nti bali mu mbeera mbi nnyo n'okubeera nga bateekeddwa mu kye tuyita ICU. Kaakati okufuna ku information esukkako awo ngenzeeko ne nkola okunoonyereza ku mikutu egy'enjawulo egisobola okuba nga gituwa updates ku nsonga nga zino n'engwa ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Sudan Tribune. Guno nno gwe gumu ku mikutu gye tuzze nga tusinzirako okulaba nga tukuwa amawulire naddala agava mu ggwanga era South Sudan oba ago gonna ageekuusa ku nsonga eza South Sudan. Kakati uliza nabo nga bongera okukonfaminga ekyo kyogenda maaso n'okuwulira ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bagamba nti Sudanese refugee killed in Uganda camp attack amid aid tensions. Nti munnansi w'eggwanga erya Sudan ono nga munoonyi wa buudamu mu ggwanga erya Uganda mu kampu emu yattiddwa oluvannyuma lw'obulumbaganyo bwakoleddwa ku ataaka eyo era nga kigambibwa nti obuzibu bwavudde ku buyambi obuweebwa barifugee bano oba abanoonyi b'obubudamu. Kakati n'ekiwandiiko kino nga kyongera okukonfaminga ebyo byengenda maaso n'okubeera nga nkugamba. Bino nkugambye biri mu disitulikiti ya Kiryandongo refugee settlement mu disitulikiti y'Ekiryandongo era gwamanyi ku district headquarters ez'Ekiryandongo waliwo kilomita nga 3 zokka nga bwolaba akapande ako okugenda eBweyale ewali Kiryandongo refugee settlement esangibwa mu bitundu eby'Ebweyale. Ebweyale nkakasa abamanyi ekkuba eryo kakasa nga mutegeerawo bulungi nnyo. Kakati embeera bwetyo bwetambula gwampuliriza si nnungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti obunkenke bweyongedde oluvannyuma lwa omunoonyi w'obubudamu omu okubeera nga yattiddwa nga bagamba nti a Sudanese refugee was killed and several others were injured in an attack with machetes and knives at a camp in northern Uganda on Saturday night. Eyewitness said the second such deadly assault in 3 days amid rising tensions over scarce aid. Kakati nno bino sigwe mulundi ogusoose obulumbaganyi buno bukoleddwa mu bbanga ettone nnyo. Kigambibwa nti ne mu nnaku eziyise waaliyo obulumbaganyi obwakolebwa era mu refugee camp eno ne refugee camps endala naye ng'okusingamu eno kigambibwa nti waliwo era obulumbaganyi obulala obwakolebwa era ne wabaawo abaatuusibwako obuvune. Kakati obulumbaganyi buno ate bwo bwabadde bw'amaanyi nnyo ne butuusa n'okubeera nga omu ku barefugee yasobodde okubeera ng'abufiiramu era ng'okusinziira ku baabaddewo abalabyeko n'agaabwe bagamba nti obulumbaganyi buno obukyasembyeyo bwakoleddwa ekiro eky'olwomukaaga mu bufunze ekiro ekikeseza olunaku olwaleero lw'Essande lwankoledde akatambi kano. Kakati barifugee bano balumbiddwa ne baba nga bakubiddwa bafumitiddwa ebiso
ebijambiya n'ebintu ebirala simanyi oba ebijambiya bino byekuusa ku biri byobadde omanyi naye bino byabaddemu ebijambiya n'ebyambe kakati omu yafiiriddewo mu mbeera eyo gyenyinza okuba nga nkutegeeza era okugenda maaso n'ekiwandiiko nga twongera okukakasa ne bagamba batya refugees from South Sudan carried out the attack on a compound housing Sudanese nationals in the Kiryandong refugee camp. The witnesses said a larger scale attack reportedly occurred on Thursday night. Nti waliwo obulumbaganyi obwasooka okukolebwa ku lunaku olwokuna ekiro ekyakeesa olwokutaano kakati nti abannansi b'eggwanga erya South Sudan nga bagenda mu kampu ne balumba bannansi bannaabwe Sudanese bannaabwe kubanga jjukira waliwo ba refugee abava mu South Sudan nga balina tribes ez'enjawulo nga bwenzi kugambye kati ate mulimu ne ba refugee abalala nga bava mu Sudaani eri ey'omu mambuka kakati bano akatogo kali eyo mu Kiryandongo refugee camp ne kampu esangibwa ebweyale bano no babadde nga beefumita ebiso babadde nga beekuba babadde nga tebeeyagalirako ddala kati obulumbaganyi bwasooka kukolebwa ku lwakuna ekiro kigambibwa nti ne ku lwokutaano waakolebwayo ko ku bulumbaganyi obutonotono bwawulirwako kakati ate ku kiro ekyakisiza olunaku olwaleero ekiro ky'olwomukaaga kigambibwa nti ate embeera yazzeemu okubeera nga yabunkenke era abeerabiddeko naaga bwe bagambye bwe bati the attack instilled terror and fear in children and women amid a lack of protection despite repeated assault nti ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda jjukira bano barifugee bali mu ggwanga lya Uganda kitegeeze gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeebadde eri supposed okuwa abantu bano obukuumi kati kigambibwa okusinziira ku bano nti obulumbaganyi buno obukoleddwa era bubadde bulabise nti abantu bano beetaaga obukuumi oluvannyuma lw'okuba nti obulumbaganyi obwasooka bwakolebwa ku lunaku lwakuna era ne embassy ey'eggwanga erya Sudan mu kibuga Kampala yavaayo neesaba gavumenti y'eggwanga erya Uganda n'abo buyinza nti bannange tusaba muteeke obukuumi obw'amaanyi mu kampu eno oluvannyuma lw'okuba nti embeera etandise okuba nga etabuka kakati tetumanyi oba obukuumi bwateereddwayo oba obukuumi bwadira eyinze wabula nga okukubagana n'okufumitigana ebiso kwasigadde kukyagenda maaso era bw'atyo omuntu omu ye yategerekese nti ye yamaze dda okubeera nga yafiiriddewo mu bulumbaganyi buno barifugee nga bagenda maaso n'okuba nga beekuba okusinziira ku information gye nnina kigambibwa nti Uganda eyina bannansi b'eggwanga erya South Sudan oba abasudaani barifugee bali 8,100 ngera bangi ku bano badduka mu mawanga gaabwe oluvannyuma lw'olutalo olwatandika naddala mu mwaka gwa 2023 nga kigambibwa nti mabegakaawo barifugee babadde bangi naye ate olutalo lwa 2023 lwakisussa busussa kubanga ate bangi abeeyongera ogenda maaso n'okuba nga badduka mu ggwanga erya South Sudan nga boolekera eggwanga erya Uganda era nga abasinga obungi basibira mu kampu eyo eya Kiryandongo refugee camp kakati embeera eyo gye yatabukidde ne baba nga ate baatuuse okukubagana era nga waliwo n'omu eyategerekese nti ono ye yattiddwa oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno obwakoleddwako barifugee bannaabwe bonna banoonyi babubudamu wabula beekozeeko obulumbaganyi mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna naawe amaze okubanga osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo tubeere nga ate tubusoma mu ngeri emu oba endala kanzije n'amawulire ate amalala ge weetaaga okubeera ng'omanya ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp